ni bapise Maulid Kuba ebigambibwa nti mubadde mujja kunnika bamala okutuwa sajja tulongezeko ku ddoboozi bamala okutuwa nikasiba litulese twedde tuze kusala juma n'okuatendinga Maulid omwaka nga mulimu guyingira mu sitayiro mwatyo yabitegeka waliwo abaliko mashallah waliwo abalowooza nti mulina begulumya omuntu okola kisanyusa so sikulumya balala Hajati omukulu oyo omanyidde ebbanga ki abantu beebuuza mwasinkana ddi mwasinkanawa ekikulu tuli fembi wagendako e South Africa nga tetumanyi nemwesanga eyo twalina okumanya nange likalyonote nokumbuza ate mu America wagenda ddi nange aje tolwo balina engombo nti bijja kugwera mu maziga naye mukulu wakula mu ngalumiza abasajja bangi twalabye mukulu ntale akaaba amaziga ga kumukumu twalabyeko omukulu gwe bayita Peter Serebu akaaba amaziga ga kumukumu Peter Serebu waliwo gwe bayita Peter Serebu yali eyo naye agamba yasiramuka n'okusiramuka ku lulwo ate mukulu ntale wamulese otya ati agamba mubadde mweyagala ntale yajjanga sponsor mu foundation zange ziyangamba mugagganya ina kampani era mbadde nga ne activities nga leeta zibbaani ewange yamala n'asaba mbere mukyala we naye tekyasobose kakati akkirize nti omukisa Sheikh Akram yakufunye so siye abakyala bangi ajja funa owe agamba yakugulira ne kalina naye obadde omubanja ebyalo badde sinonya kalina nina obusobozi obugula kalina ey'emiliyoni 4 gyayogerako badde njagala yeebuuza mukulakulamu ekyenjawulo kyayina kuye ku ssente zayina n'omuleka noyagala akulamu ayagala kukimanya ntale yagala okimanya ayagala kukimanya ajja kukimanya mukulu ntale bimulumaze miliyoni 10 zabadde asasulira annual oyo omukulu mumugambe taddangamu okuyisa ennyo ly'omwana wange mukamwaki kubanga talina na busobozi ababe basomerawo alyoka asasulira annual miliyoni 10 emiliyoni 10 omwana wange Prince annual ze musasulira taata we yaleka amukoleredde era ebintu nabirwanirira era omwana wange nze mbadde musasulira taddamu nokiyisa mukamwa ayogere byabadde akola aleke kwewaayiriza ati omugole erinnya muzaata ligenda kukomawa yakusumuza taligenda kukomawa kati oli mugole kati ebintu bibakwatako omwami yali wange nono Allah n'amumpa oluvannyuma lw'oli okufa kati ebyo I think tugagatte kyoyagala kinakusanyusa abantu bagamba nti naye mbakooye totidde entalo z'abakazi ku saidi ya kulwamu entalo ki abafudde nga batandise okukereminga nti sibimanyi nze omwami wange yaŋŋambye nkwagala gwe sibira sibimanyi